goyimiridde n'olangira maama wange Pat sagana kyogera yayogedde ebigambo naga taata oyo aleme kubalimba yatulekawo n'atusuulawo ne tunoonya n'ez'obuyambi nga tetuziraba. Njagala sinzira wano nze kutegeeza Pastor Bugingo ne bw'otuneekaza paka ku makya ekyo kyo tolina bw'ogenda kibuukamu kyakuwangula. ku MR Live kwetuli oba ku Metandika Bongo Live kwetuli kumana Katonda ali yatugoberera obulamu bugamba ki wasuzo otya amanya bambita Rima Sam oba Metandika Bongo ekikwangwira kyosobola okumpita nsingwana Bongo Charity Foundation abana bali 15 tulaga milioni 4 ekitundu okudda obwana buno kusomero busome tunayogera tutya nti twayamba nga tetwabuyigiza kusoma na kuwandiika gwawulira eddoboozi lino buli kana kawa emitwalo 3 obwana tubujja ku street ne mu family zitya strugglinga osobola tukwatirako oyina mutwalo oyina lula oyina emitwalo 2 oyina penso oyina labbo oyina kitabo oyina toilet paper oyina reyo osobola emitwalo 10 wabona ali yaga nti neddanze mbikoze obukadde 8 n'ekitundu buveewo obwana busome tudde ku kiralo bwana bwa Katonda bwe yagale nawe osobola kikola ngoyita ku namba za fezita otutuukirire ekimu ekyekumi ekyensingo jjeko ekya Katonda kiteeko mbwana buno nze nzikiriza nti boli kikola enjiji enjegere emizimu egikusumbuwa obulamu obutagala byonna bidirongoka ne waggulu waabyo noli wandiikibwa mu kitabo ekyo kinene ekya kitaffe nti mu kaseera bwe kati ng'obwana buyagayaga okusoma kuganya wayimirira wakikola era wagenda mu byafaayo nti oluzungu lwe bwogera lubwogero lw'okuba ggwe wasalawo kibe kusoma ebiwandiiko kikulu okusoma obupande n'okuwandiika tunabusinika munkya mu nsi empya nga tebumanyi kusoma bupande na kuwandiika tubuyambe olwo tube n'eggwanga eryenkya erigenda tuwese ekitiibwa ffenna ndine Kasazo Ronnie Mark Kiyingi omusajja wa Nana asenya ate kati problem gye nakufunyemu eryemu nti ate kati bw'osenya ogenda kwekwasa Nana naye nga ensobi eri ku ggwe bw'osenya toyagala kulekeraawo okozesa amaanyi mangi ng'osenya ojja kwekulamu erinnyo waŋŋambye nti ayowera nnyo mu kamwa nze bayitiridde okumpaana nti mpunya bulungi akamwa buli kadde nina kusenya kakati ate ogenda kukozesa bubi Nana bw'aba akozesa Nana akozese wamma akozesa oba okozesa Nana gwe kozesa by the nature kinayagala okugamba bw'oba ng'oyagala oshootinga bino ebintu aba tushooting oba oyagala kukola video z'abayimbi oba abafirimu balina equipment gwe baagala microphones baagala sound baagala lights baagala cameras equipment eyo inayinanga bw'omuwulira wali ku Genius Empire. Genius Empire weri awo eri Makindye opposite military gate main gate eya military gate ya Makindye military barracks e Makindye main gate yabo just opposite waliwo ekizimbe kiri awo kya kalina wansi waliwo pharmacy bagita Verona kati waggulu awo wali offices zabo aba Genius Empire. So Genius Empire balina equipment yenna gwoyagala yatukugamba funa akadde oyikirewo ko opangisa equipment oyo waliwo mikwano gyaffe aba shooting movies ku Palo Magic bambi bo tubebaza abasinga equipment bamujjaawo ba Nathan abo ba directors abasinga balina obuzanyo ku DSTV oko Palo Magic abasinga equipment bamujjaawo go ba shooting sa nawo abadeta naba gendawo aba director babayimbi bazigaabo baronea bonna equipment bamujjaawo so toberange yo ngoli director mupya ngononya wojja equipment genda ku Genius Empire ndo tugenda bata namba y'essimu bajja jikubako bagende bafuna equipment oyo no mugaga yenyini mutumiddeko musajjange bamuyita volume abamu bamuyitanga the icon edda abera UK olumu abera wano nebisebisenga abera UK kale sawa ino tumuyita volume tukutumiddeko nnyo bangambye ali UK right now taliwo naye musajja mulungi volume tukutumiddeko nnyo sebo wapangisa kamera ekifaananyi kyeyakuba twakitegeera wakuba direct embooko ng'ogamba ye mubi naye ate n'abalabe bagipangisa kyewajjamu era nabo kyebajjamu kitegeeza ki nti genda mu bakugu bakuwa equipment
ejirada mu kifaananyi ekivuganye ky'omulembe guno mulekera okwekuumira emabega zimbadde simanyi nti n'abasajja bakola obuzannyo okupalo magic bw'ate equipment bamuggyaawo okimanyi bashutingira oba mu mawanga kine baleeta buleese eno Antonza malako na kugula equipment oyo nga just solid director because sojja kubeera byonna nga gwabikola gwe director gwagula equipment gwamu settinga gwamu kanika kati kya equipment okikwasa omulala amatala galina agabuli kikati nemwa muina kyovala tuso okusanga nga lwo film 3 ezi shootingibwa eno neri neyo nayo nanga tubawadde equipment atebo nanga abamala kuba ffe tulina equipment amala ku Genius Empire so kyova tubagamba mufune ebintu ebituufu ku bantu abatuufu kati omusajja waffe ayina buzibu omukulu yaddira UK, Germany, France neno omukulu gyagenda shootingira ezimu ku videos za alubamu eri n'abireeta wano ate uli wayogera ensonga wano twali tukola naawe luli wayogera ensonga nti wekibanga president afulumiza emitwalo gya $1 n'azibawa naye ng'ate era tumina kusookera ku linnya ate kugenda eri n'obuuza kati zino sente ze baabawa empitirivu zo zaakola ki naziwa oyo mutuufu CEO Icon kati Icon be kirungi kye balina volume ye kirungi kyalina nti bo ebintu babirina naye n'okubikola babimanyi kyokka ate waliwo abamu ng'ayinza okugamba nze bampa ssente kati nga bebekulu storage yanyumya alaga President Museveni yamuwa ssente naye ate ebyuma nabimu n'abireeta naye ng'ate n'ababikozesa tebaliiwo kati ng'ate olaba nti ssente zeyandiyogedde spending endala zireetemu batrainer bajje batraininga abaana bano baequipinge wekitegedde kate nakyo tonna bakirowoozaako abasajja kati amagezi gosiga gawe tubawa amagezi gobawa bamaliza bakuvumya ekirevu tudde wano ku volume muganda wange ali eyo CEO Icon volume Labon Charity Foundation gikyalireko tulina obwana 15 budda ku ssomero ekimu eky'ekumi abantu bakwagadde nnyo equipments bazitutte wadde ng'okoze kyamaanyi okwakakasa nti gwe mukazannyako gwakulira era oli wankizo nnyo ekitenkanika naye ate ne Katonda akutaddeko ekisa ekimu ky'ekikumi ekyensi kireko ku Labon Charity Foundation obwana bw'emitwalo 3 buli 15 ne bokwata akanda kano ganti emitwalo 2 seti olweyo ne begaba 3 gonna nobo obukadde munane ekichuno ganti nedda ffe Genius CEO nkikoze obwana bugende busome mukama agenda kikuwera omukisanze nkirabyeko nga kisumulula enjegere ate ekisa kyange ne Sara yange gyenyimirira ono kusabira eryemu tingabo olidde Uganda n'ogiteeka wali kwa Uganda tekyaliwo mbya equipment sagididde agina mu 5 bwenjagala oli na Africa n'ensi ezitwetoolodde kasazo ebintu bitabuse bitabuse bijja kutereera bijja kutereera kyekiganye kasazo waliwo emboozi ezimu ze mbasaagala kuteekamu naye olw'okuba oli musajja mufumbo wazaalibwa maama omanyi obulimi bwa maama osanga ekimpaliriza nga ajja bitegeera emboozi eno saaga nnyo kyekamu bigambo byange kubanga nandibanga nina bias already naye gwe nkimanyi ate ntegeerayo eri waggulu nnyo ne ku ntegeera yange awo nakkiriza mu mawulire mu birala nkusingako naye mbyamawulire Tony Makonda aze nti awo oli class above musajja yavuddeyo katuuti n'akaaba n'agamba bannange omutima gw'abaana gunnuma message ezatambulire ku vidiyo eyo soka yetondera omukazi ono omukyala yagambye ffe twakolektinga paadi tuzizzeeyo tuzikusuulire ziwarangira omukyala ate interview nkoze yakimpulira ate ndi emotional musajja kyeyandisoose okukola sikyagala osembyayo kyeyandisembezaayo sikyagala tokkola waliwo ekintu kyolaba ekyo kyoyogedde waliwo ebintu byolaba nti omuntu abamu ekizibu kye tulina kweno story ya Pastor Bugingo abantu bangi baate tebagoberera bintu bino okuva gye byatandikira buli omu alina we yayingiriramu we babaasi buli omu alina we yayingirira abamu balina we baaviiramu kati abasinga tebalina story eno mu bujjuvu bambabuukire wakati awo kuba kati ebyaddala ekintu kino gye kyatandikira bonna baali bawanyisa ebigambo jasa abasinga tebakimanyi balowooza mbu omukazi yali tayogera Teddy naye yali ayogera we baatandikira jasi nti ono yali amusinga businzi nti yali ayogera nnyo nga talina ne platform bonna ne Teddy bagendanga ne bamuggyako interview era naye n'aleeta n'addamu ono n'addamu paka ebaatuuka ku paadi ne balaba nga kisusse kati ekya paadi kyekyajjanga ekigamba kino kisusse nedda twabadde tulwana naye tetwagamba ebyamayinja tebyabaddemu
wabibaddeko ng'olwana n'omuntu nga mwekuba mpi oba na migere oli walaba omutwala nnyo n'agenda n'akwata ejjinja n'odduka n'agamba ate ebyamayinja tebyabaddemu nti bonna baali bewenyiseganya ebigambo nga baleeta nga Pastor Bugingo aleeta Teddy n'amuddamu Teddy n'aleeta Bugingo n'amuddamu ne beereeta kati paka we yakwata ekyo omukazi teyaddamu. Limanga kitaffe mu Katonda kitegeeza ki? abamukulembeze omanyi Katonda eki ebitambulira Katonda so omuntu aba kitaffe mu Katonda ennono y'obwa Katonda yonna ebeetula mu ye embozi kagisaagiramu saagala si kugisaagiramu nze njagala kugamba mazima bino ebintu byetwogerako metaniki twogera ku muntu eri awanyisiganye omukyala ng'omuntu oyo ye kitaffe mu Katonda n'omukyala naye yali mukyala musumba weerabidde mukyala musumba omumanyi ekitiibwa kyalina mu kyaki yabaddirira omusumba Katonda ne mukyala musumba byawukana naye ono yaba vice we nyinza okubanga ddala nze ndi mwami musumba naye nga amafuta g'obusumba tegali kunze twogera ku kitaffe mu Katonda. Uliriza kyeggamba bonna baali beereetera naye until someone weyakola ki weyayisukka nti Pastor Bugingo senga baasigala ku biri by'emikuga bye baali beereetera ebyo senga tetulina nnyo kitupiininga Pastor Bugingo naye yayitira n'agenda ateekamu ebintu byatasobola nakunnyonnyola paka kati nti talina bwayinza nakivaamu kyova oluusi oyimira ku shonga ze n'omugamba mazima nti Pastor kino kyo kyakulya tolina bwogenda kivaamu bukkiriza nsobiizo okkirize lwaki senga baasigala wali bebeereeteranga gwe yanyisa naye tewampa buli baleberangiranga nakomangawo nga tompa mmere ate koli ate wali okyayagala ojjirya wali okiwekengera ogatujja kuwa obutwa ate kati abaana abo abagamba batandika okunvuma abaana baabo bakulu beesalire baali bewanyisa ebigambo bonna naye we baatuuka awo omukazi oba yani yamuwa amagezi n'amugaa kati kaatuuse wano sirika omukazi teyaddamu byogerako era mu ekyo ekiseera omukazi yasirika bwekye kati ate awo tutandika okulaba amawanga amagye amagatte nga gasituse gayingidde mu lutalo olwo kuba nzijukira olutalo olwo Pastor Bugingo nga amaze okwogera ku bya paadi ebyekikulukuto omukazi abaasooka ositukiramu baali babukedde jukira yalina entalo ku bukedde Pastor Bugingo yalina entalo ku bukedde kati ababukedde baasooka ositukiramu abakyala abakola ku bukedde mwali Flavia Namulindo oyo ye yakuliramu ne bagenda ne bakuŋŋaanya kotoni paadi byani ne babikuŋŋaanya byonna ne bagaa buli mukazi aleete kyaleeta ne babikuŋŋaanya bagaa tugenda bitwala ku ofiisi ya Pastor Bugingo tubimuddize tumugeze buseneze za kotoni ndoza kati ozizizza omukazi muleke ne babikuŋŋaanya era bakola n'amawulire bagenda otuuka wali ku Soroti nga amagye gasazeeko tebalina we bayita naye abaaliwo bajjukira kugabi Flavia Namulindo yali akulidde abakyala abo abagenda okwekola ki okwekalakaasa abamu ku ffe tubagamba nti Flavia muleke notalo siggwa ino duwana lukyagenda mu maaso uli twali tumugamba Flavia mukyala anji twali tubagamba kyekino twali tubagamba nti olutalo lwe muyingidde lukyagenda busooke mulindeko lukyagenda paka kati wayise emyaka emeka lukyagenda lwaki nti kwa Flavia fe twali tumugamba kyekino nti oli gwolumba wa media ayina media house namba eno bukedde gyoli baswanokera ku macha ne bakugoba nga atoli yakuwa omulimu so kitegeeza nti ebintu ebimu so wagamba nsobola okuno so teka contribution yange mu kwana utalo no naye nga nsese ku babya twali tubigamba Flavia nti abakyala bana abalaba tebalina kye bafiirwa neggwenga Flavia ina kyogendo fiirwa kwani ku Bugingo kusinzira ku lugendo ne position gyoli muri mawulire atoli CEO mulamba wa media house se bintu emu bwoba olwana olekalekamu ososindikayo abawala bano nobeere mabega waawe notatekayo nnyo feesi yo kitwali tumugamba kuba bayibona abaaliwo baali tebalina kye bafiirwa okugjako ye Flavia ne madegenza okugamba nti olwo tuli mu lutalo lwe lumu olwo naye njagala sinzira wano nze kutegeeza Pastor Bugingo nti ne bw'otuneekaza paka ku maca ekyo kyo tolina bw'ogenda kibuukamu kyakuwangula senga ate Pastor yakakkanako neetonda nga tebinnagenda wala nkubuulira mazima tetwandituuse wano kkiriza obagaana batula basobola okunjulya senga Pastor yavaayo neyeetonda mu bigambo bye nga bwe tulina bu vidiyo obw'ebigambo ebirala byayoleekereza senga tulinayo akavidiyo nga yeetondera omukyalo oyo olwebyo byamwogerako senga tetuli wano kubanga tukkirize metaniki ku byonna Pastor Bugingo byakwogera ku kituuti awo tetulinayo katambi konna nga yeetondera omukyalo oyo tetukalina
kitegeeza nti senga kale yeetondera omukyalo oyo senga tetuli wano ekitegeera naye mbategeeza okugamba nti nze issue eno ngitunulya nnyo ku baana because abaana bano be bankwatako nnyo nga nze bano abakazi be yamanyi ne bakazi be nze bakyala be tebankwatako nnyo nze nfaayo nnyo ku baana bano because abaana bano abamu tuli myaka gye gimu abalala tusomye nabo abalala tukuze nabo ate abalala tubalumirirwako kuba bakyalina future bazadde bayinza okukaddiwa bayinza offa nebba abaana nga bakyalina ate obulamu obuwanvu nga tuli nabo wano so oluusi nze bensinga offaako ku luliko kati ono omwana omuto Isaac okyana kyekita ekirenzi notunulira nti olaba nti ebintu ebimu gwamanyi naye abaana bo lwaki nti pasita Bugingo asooka awukana ne mukyala we kya bulijjo abasajja bawukana ne bakazi baabwe abasajja bwe mulaba abo abatulaba bangi bayawukana ne bakazi baabwe abatulaba abo bangi nga bazadde baabwe bayawukana taata n'afuna omukazi omulala bamama omanyi balowooza mbu taata yafuna yekka omukazi omulala ne bamaama nina gwe mmanya ate ye maama ye yafuna omusiguze n'agenda n'omusiguze n'alekawo taata waabwe ng'oba taata talina bulungi ssente so biri both sides naye obulamu busigala bugenda mu maaso waaki tuli ku Bugingo bamubuuza kyogaba abasajja banno bonna abayawukana ne bakazi baabwe bonna batuuka ku kino bonna bali mwene embeera kuba mulina omumanya nti wadde twawukana naye tulina abaana ekyo kimu ekirala ndowooza kimanyi Bugingo yasanga obuzibu okukakasa omukazi ono amuleka agende n'ennyukakiwe kati ng'anoonya engeri yonna gyamukakasa nebula n'ayagala ndowooza amwekutulireko ddala naye byonna nga bimaze okukakana ngaomuyaga gumaze okukakana tensioni zimaze okuvaawo mugenzeeko ne mu kooti muvuddeyo kyeyali alina osooka okukola amanya kati omukazi akkiriza nti nafuna omukazi omulala nkoze n'emikolo okitegeera ne mu kooti tuvuddeyo kati yali alina okuteekawo peace gyatateekanga up to now ekirala bano abaana obalaba wabazaala bakuze gwekimanyi nti abaana ba Bugingo stage mwe bali baba beetaaga obuyambi balina ebirooto bayitaaga omuntu abakwatirako tuukiriza ebirooto byabwe naye nga taata waabwe biliyonea nga ebeera just one call away okutuukiriza ebirooto byabwe nti mulimu abaana abamu kangeze mu ssawo tiwetagana kuddamu muna agendeyo mu bukiriniki bamusasula emitwalo 15 akola nga taata we biliyonea so mugamba tutandike pharmacy yaffe tutandike eddwaliro eryaffe izo sente ziizo one call away otegera kigamba omwana omusomo supportinga mu birooto bye kuba gwe muli mugonga taata naddala ng'oli biliyonea ekirala abamu bayinginiya baagala otandikawo kampani zaabwe bagenda maliza balemereddwa nga nabo bagenze ku byeyo kukuba byeyo naye nga taata waabwe biliyonea kati ebyo byenkugamba nga taata byasobola olowoozaako n'agamba dde twayakana n'omukazi kati wenatuuka omukazi yakkiriza nti namuleka sikyalina pressure because uli yalina pressure kati yatakyalina ne kyaki yakkiriza omukazi omupya gwe yabawalaga kati byonna byatereera why didn't he go back okusupportinga abaana be because abaana nabo bw'otuuka ku mukazi namukoowa yantama ibiki bikikala ate abaana bo bakolaki abaana tubazaala ne basigala bantu ronima anyway sagala nnyo bufuna ani alina obuvunaanyizibwa oba owagira abaana bano nze sagala nnyo okugera ku interview ne kuberedde nze ku maama n'omwana ndi mulala mukko ku maama wange nsobola oteekayo obulago ne babutema nze just a mere fact nti goyimiridde n'olangira maama wange pat sagala nakyogera Katonda ansaasire ekyo kakiki naye gwenga gwe kuba lwaki bano abaana waki nkugamba ebintu bino kivuga nti basigala abamu tataabwe bakyali ku ludda lwe until yenyini bwe yateekawo layini lwaki abaana nabo bamanyi yateekawo layini ate nga yagiyita abaana tebagobanko taata waabwe ani tataabwe yeyegoba kigamba nti yateekawo layini abaana tebagobanko taata waabwe ekirala abaana bwe yabaleka bakyaliwo ewaka amanyi okubasa gankubuuze kyoga nti Bugingo ate okugenda mu nnyumba eyo gye yazimba oba gye bazimba kale ne mukazi tujja gamba gye yazimba kuba muntu waba ozimbye ng'oyine mukyalawo servisinga eba yammwe babiri contribution ziba zanjawulo ne muwa mugizimbye babiri kati ennyimba gye bazimba kyogamba ate ogigendamu woba nga tolina kintu kyonna kyonna kikutawaanya kikulemesa genda wali Bugingo n'akeera ku makya n'akwata abasajja be kuba waliwo abantu amu Bugingo baalina nga mikwano gya mukyala omwali n'oli omusajja yafa wawidde ka audio omuwala ke yayogedde kendowooza nti Bugingo simanyi wakawulidde ka audio ka muwala we Wini yayogedde ebigambo naga taata oyo aleme kubalimba yatulekawo n'atusuulawo ne tunoonya n'ez'obuyambi nga tetuziraba ekirala n'ayogera n'agamba nti Richard yali mukwano gwa maama waabwe kati nga pasita agamba nti Richard Mbega mbwa mubega n'atwala ebyama n'abigamba Teddy
kyokka ate era ojjukira Richard bwe yafiira waliwo sole nti Richard yali mukwano gwa Pastor Kayanja owulya kyegamba kati ovala nti Richard ono bwe yafa waliwo question ensana bana kuddibwa mpaka kati omukadde w'ekkanisa oyo kati nze ndowooza pastor kyalina okukola omwana ono ke yatandise okwogera emboozi zino asobola omukomako nga bukyali waba asobola because ebyo ebigambo omwana byatandise okwogera ate bisobola okuleetera pastor bujinga akaseera akazibu ennyo akaza n'omutwala mu kkomera lwaki kasi omwana atandise okukomyawo emboozi ya Richard kitandika okuyingira mitwe gy'abantu yandibanga Richard teyafa bufi just wandibanga Richard ono enfa yalimu olukwe kuba omwana alina ebigambo byatandise okwogera ku bya Richard ngalaga Richard ate yali mukwano gwa maama waabwe ate nga waliwo mutimbo ate Richard yali mukwano gwa Pastor Kayanja n'ebirala so omwana oyo byatandise okwogera pastor bujingo waba tulaba yandibadde ayogera naye ng'omukwano omwana ayinza okuba tamanyi kye yakoze yandibadde ayogera naye nga mwana we namugamba mwana wange tuyinza okuba tulina obutakkaanya naye kino kireke bino ebya Richard birekere awo tobizza mu mboozi bijja kundeetera ebizibu okitegeera ekirala nti nze mbadde ntunulira ky'abaana bano abaana mulimu omwana omuto pastor ine statement gye yakoze nga yennyini yakonfaminga nti abadde tawaayo school fees yagambye nti yagezaako okwagala okuwaayo school fees simanya lawyer we simanya lawyer simanya school fees simanya sente bazimulesa simanya wa kati ndowooza oba yayita mu lawyer kati eyo kyokka abasinga ate kibadde tebakimanya abasinga bulijjo bamanyi nti omusajja alabike asindikayo ki fees aleka fees aziteekayo ku akawunti because nkubuulira mazima omukyala oyo yeetaaga obuyambi pastor tasobola kubanga ateeka sente ku akawunti oyo omukyala because bagirina balinga bateekako emitwalo 8 omukazi bwe yatugamba buli mwezi ne balekera awo ziteekako akawunti kitegeeza bagirina senga baba muwadde sente tasobola zikwata n'azirifandinga tasobola zizzaayo kuba naye sente senga bujingo yakyogera ku bintu bye yakoogera ekyo yandibadde yakyogera netakyogeranga kitegeeza nti waba tawadde mukyala ono sente za fees zino ayinza okuba yakyawa nnyo omukyala nga ayinza okugamba naye njagala kuwa just mwana nsasuleyo fees ne bannemesa ye teyatunyonyodde naye yagambye lawyer yabiyingiramu ne balemererwa ne lawyer naye nze ndowooza mu nsonga nga zino ne lawyer aba teyeetaagisa mu nsonga nga zino eza fees z'omwana ne lawyer aba teyeetaagisa because gwe ssente obuvunaanyizibwa okuzeggyako zimuwa lwaki zisindike ku akawunti ye maama anaziwaayo zejjeeko omanye nti obuvunaanyizibwa bwange sente naziweereza maama we oba ku ssomero simanyi oba yazituusa oba teyazituusa kasi omwana asoma sente naziweereza maama we oba alina abalala bamuweera ze naziwaayo kyenali nsuubira kyeyali alina okukola naye lwaki nti ebintu bino metandike nkubuulira mazima teriyo alina buvunaanyizibwa bwa supportinga abaana baabo okusinga gwe kennyini taata waabwe naddala Katonda akuyambye n'ofuna ssente abo abaana abakulu bakuze bamaze ne yunivasite emyaka gye batuuseeko gya kutuukiza birooto byabwe bw'oba nga tolina ngeri yonna gy'oba supportinze mu kutuukiza birooto byabwe kkiriza oba gaana ne boolifa bayinza obutajja kukuziika nga bakimanyi bulungi oli mugagga oli taata waabwe oli mugagga oli bilioneya naye nga tolina ngeri yonna gy'oba supportinze kutuukiza birooto byabwe financially ne bwofa basobola okugaana okujja okukuziika nga dde nga ogwe taata waabwe ekyo tomanyi bwe kiruma ng'okuze mukumidde ennaku musomye oluusi musomedde ku bugubi olaba omwana anyiga bunyizi taata kugaana muweerayo fees oba maama we n'azimuweerayo n'anyigira taata we paka naye nga yamulemera muweerayo kangeze sente za senior 6 naye nga taata yali amusasulidde okuva senior 1 paka senior 5 senior 6 taata n'ataziwaayo maama n'aziwaayo n'akyawa taata we obulamu bwe bwonna nanga taata wali wagala nfuuke feeriya mukwano gwange yakubya taata we essimu namusaba sente z'engato namuga omwana wa Pitwa yambala engato naye wetuba tunyuma kyaŋŋamba otegedde kyegamba Pitwa yambala engato otegedde kyegambye kati ye kyamuluma paka n'olwaleero ye aba akitwala ntoyagala awangule mu nsi muno dani toyakwaddamu kwambala ngatto kati walaba oyo yanyiiga lwangatto